Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom omulungi agenda maaso okubeeranga otugoberera njagala okubeeranga mbebaza n'okubatigiza nti kyemukola kya mwendo mungi nnyo nnyini ddala. Ate Minisita Balam kino nno tali kiddamu agenze maaso n'okugwa mu mbiza abaana ba Nopu kaakati ye Kagabo akubiddwa ate kata oboolyawo alugulemu obulamu si birungi yadde akamu n'akeddagala. Ate omubaka amanyikiddwa nga Muwanga Kivumbi Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kyagenda maaso okubeeranga ate tawumula wuna ayongedde n'abikola neera. Beyond the newsroom nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video soko gimpere like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri emu njagala okusaba nga gwe munondi gw'ogusoosa tulaba ogende maaso n'okubeeranga ate osubscribinga ku mukutu guno tusobole okubeeranga obaolyawo tutambulira wamu. Kati nange nja muyitanga Museveni kuba naye Zako echa mister. Njeko njagamba ya chitaddeko. Ewanu muwanga. Nange njagamba ewanu Museveni. Where my contradiction? All my contradiction nga muyita president. Mikwano gyange abalala ekyo bakimuggyako. Bamwedressinga nga General Museveni. Okuva mu 2001 mwami Besigye amuyita Mr. Museveni. Tamujjako kya Mr. Tamuyita Museveni. For Mr. Museveni kati bangi bakimuggyako ekyoba president. Mbadde omu kuba addressinga formally. Buli lwe mbamwogera kuba omutunulire byenne muyita President Museveni. Era nga banaye tebali happy. Nange omanyi waliwo omusajja yali ayita ku lubalama lw'ennyanja naye oli mukadde yali ayita ku lubalama omusajja omu yali ayita ku lubalama yali ayita ku lubalama lw'ennyanja ejjengo ne lijja ng'ayambadde bulungi nnyo olugoye lw'ejjengo ne limukuba n'atoba nagaye n'ennyanja gwe n'ontobya bwoti naye nange kyensobola okukolawo kojobere nakunkumula mu nyanja. Baganda bange njagala tugende maaso n'okubeera nga obaolyawo tuwuliriza ku bigambo binene bya Minisita Balam era owulire ki ekigenze maaso n'okumuleetera obuzibu. Jjukira nti alina skin olwayogedde ku Bobi Wine teyagenze maaso n'okubeera nga obaolyawo alusimatuka ejjinja kakati ate ye Balam bibino ebigambo byayogedde ngenda bambikuwa. Muto wange yazimba ka beach emusabala ne ka beach yakazimba n'atandika okuvuma gavumenti ne bakaggala kati atunda byennyanja alinga alina restaurant naye nga atalina beach ya kilomita ya eka 8 so obudde obwokulwanyisa gavumenti ekiseera kituuse aveeyo ajje yetondere President Museveni yetondere n'emwowozi bamukkirize atunde ebyennyanja bye nga tewali amukuba ku mukono ayime n'endooga ne mu ndoogo kubanga tagenda kufuka president. Bobi Wine tasobola kufuka president kujjako okufuka Gaabunga omwalo gw'eggabo oba ebusaabala Gabo nga bana bakulira emyalo kayinza okubeera neera wajja niyekata gavumenti muzeeyi asolomu obwa minisita nanzijjako nze buyampa nabumuwaze nzikiriza neŋŋamba bamuwabeere minisita atwale national theatre abe nga yakulira ebyakadongo kamu ebya culture asobola bikola ebyo si ekyo tuza okwegata ku pulezidenti Baganda bange abagenda maaso n'okubeera nga mutugoberera obaolyawo bigambo bya Minisita Balam mubiwulidde naye nga sinaba kubeera nga muddamu kigambo na kimu. Wuliriza ebigambo bya Bobi Wine bino tubirulatinge ku kadde kano kennyini ku mbeera y'emu eno nga Balam bw'ayogera ebigambo ebyo. Nalina omwogezi w'eggye lya Uganda ne Ministry ya Defense mukulu Felix Kulaije awa nti kungu bw'olaba ekitambula ng'embaata nga kirya ng'embaata then yebeera mbaata abakulu abo boolabye kavule bye bambala okusinziira ku ye byagala kufaanana ebyamagye ennyimba ze bayimba zaagala kufaanagana z'abalwanyi akati ago semagye
Felix Kulaije. Ebyali bigambo bya Felix Kulaije. Kanange kamubuuze nti bw'olaba omuntu ng'ayogera ng'atategeera ng'era akola ebintu ng'atategeera then oyo abeera ki? Kuba ndowooza nti bwe baba bakwadde okwogerera ekitongole ekyekitiibwa ng'amagye g'eggwanga olina okwogera ng'omuntu afiitinga mu office. Naye tekyewuunyisa munnange kubanga oyo just mwogezi w'amagye naye akulira amagye yennyini ow'oku ntikko byayogera byo biraba, byawandiika ku Twitter ku X byo biraba. Tujja kujja honorable awo. Well, baganda bange abangoberera ebigambo bya Minisita Balam Barugahara ow'abavubuka n'ensonga z'abaana mu byonna ebigambo byayogedde inti Bobi Wine singa tekadda mu kuvuma gavumenti, singa kakati alina bulungi nnyo bikiye singa ekola. Bobi Wine ebintu bineno byonna byakola biiki agiguze yiyo gwe wennyini ojogedde eti kuyika 8 yabikola mu ngalo ze sente ze ku myaka emito. Naawe tubuulireyo ko ku myaka gya Bobi Wine yagulira biiki eyo Minisita Balam byewali ogenze maaso n'okubeera ng'okola ng'ensi ebimanyi. Ye ateera ekirala bw'agamba nti tajja fuga ggwanga lina era talirifuga. Well and good. Naye ekibuuzo kiri nti ye pulezidenti atufuga essaawa eno yava mu famire y'abakulembeze era bwe tuba twogera ku muzeeyi jjajja baali bakulembeze ava mu lunyiriri lw'abapulezidenti abakulembera eggwanga eno oba eggwanga lino lirimu ko kagutaano kagutatu nedda wabula obukulembeze bwonna buva eri Mungu buva eri Katonda n'akwendoosinga n'akwanointinga k'amafuta ag'obukulembeze. Era essaawa y'olwaleero ne bwe munalwanyisa Bobi Wine nga bw'oyogera ebigambo ebifaanana bwe biti. He's a chosen aliwo essaawa eno okubuuminga either okukwasa opposition ate era n'ebyo by'ogamba nti eno ne bavuma ne bakola bitya. Opposition mu buli nsi yonna erina demokrasiya ng'akola baba n'opposition eriwo okuwabula gavumenti naye mwe mugafuuka bannantawabulwa batibuhabulwa si bwe bityo bijja okutambula Minisita Balam. Bobi Wine wandyogedde ebirungi omuvubuka byasaana omulabirako kubanga abavubuka banne nagamba ku myaka emito yakola kino n'ekino laba abadde ne biiki yiino essaawa y'olwaleero baamugaana okuyimba ng'ani yamugaana okuyimba. Ye yali one of the top artist mu ggwanga Uganda, the big 3 kati baasigala 2 nenga n'essaawa eno gye yadda mu politics akyabazoganya kati ate ggwe essaawa vvulo. Anyway, ebyo nno nga tubitadde ku mabbali ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Hon Kagabo agenze maaso n'okubeera nga ate alugwako abadde mubende gy'agenze maaso n'okubeera nga ate agwa ku bawagizi ba Nuupu ne bamuyisa ako omutaka w'embuya lwa kuvoola Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine kambiko. Ashiru oi ze Dr. Kagabo Twaha ombaka wa Bukoto South abantu be mubende mwino mukisa ze bwentuuse eno ntunuulidde ekibuga kye muyina engamba bannange mwino mukisa ng'omutende okubeera mu musenyu n'olwekyo njagala okubategeeza nti waliwo akalwadde akaali kajja kalya era ne wano mu mubende kabadde kajja katandika okukola ki akalwadde ako bakayita Nuupu. Akalwadde ako mbasaba mwegendereze kajja kubatawaanya enkulaakulana gye muyina yamaanyi kajja kubatawaanya.
n'ogenda ku mukolo ogw'ekitiibwa ng'ogwo ogutegekeddwa omubaka w'ekitundu nga mwagala okumobilizinga abantu okubeegattako n'ojja oyimirira nga yegwe Kagabo Twaha abangi bonna nga bakimanyi nti wagenda n'oli omusimbi ne gukuzitowako n'onoonya yakuwa ssente nga toziraba nabo ne bakulabisa n'ozunga ne miliyoni $200 nga buli luugi lwa palamenti olukonkonako buli woofiisi eri ku palamenti n'ovaayo n'oyimirira nti waliwo akalwadde akabadde kalidde ekitundu kinene akanuupu musaanye mugende maaso n'okubeera nga mukalwanyisa naye nga bakimanyi bulungi nti ekyakujja mu nuupu bwali bukumpanya na bulyake oluvannyuma lw'okukwata ensimbi nuupu zeegamba nti zaali za kibi gwe n'ozikwata n'ogenda mu maaso n'okubeera nga ozezibika ne zivaako akanyambere gaakakuleetera okufuluma ekibiina ne weekobana n'omuntu gwe bagamba nti ono yali ebitaano birambirira n'ogamba that's my leader n'ovaayo n'ogenda mu maaso n'okubeera nga mu kalulu ako kennyini abaana abajja ne bakunoonyeza akalulu okawangule nga bakyali mu makomera babakwata ne babasiba mpaka nakati bali Kitalya abalala bali Luzira bawezezaayo emyaka 4 n'ekitundu nga gwe omubaka omulonde gwe baalonda ogenda mu maaso n'okubeera nga ojja obakiikirire tobakyalirangako yadde olunaku n'olumu wabula nga omuntu eyabasiba n'obbakuba n'okutta bali abaalinga ku campaign rallies zo okujja goyingire mu palamenti okwakwyaringa ekifo ekyo kyolimu oba position be baana abo bagenda mu maaso n'okufa be baana abo abali mu makomeresa ayo olwaleero naye ng'olaga nti yakola ebikolwa biri eri bye bakola ku baana abo abaali balwanirira goofu ne position essaawa eno gw'obagamba nti ye mulungi singa oba osookedde kubali n'obajjayo n'obaleeta n'obalaga twandikkiriza bannamubende bagenze maaso n'okumutabukira ne bamugobera Kagabo we twogerera takyayinza sala kigere kye yadde emityana kubanga bannamubende bamugambye genda tetwetaaga busirusiru bwefaananyirizaako bwangeri ng'eyo kino nno kye bakoze Kagabo kibeere kyakuyiga eri ababaka abalala ne bw'oba opposition bw'ogenda mu kitundu kyonna instead of okwogerera bali yogera ebirungi siiga enjiri eyo ennungi gy'oleese mu bantu olw'ebyo ebirungi ennyo by'oyogedde byesikiriza abantu okujja okugwegattako okusiga obukyayi ensigo ey'obukyayi ebibala byayo kuba kufa wabula ensigo ey'okwagala ebibala byayo kubeera bumu nankulaakulana so buli lwosiga obukyayi oba osiize kufa oba osiize efutwa mu mutima eritagenda kuvaamu era kakati 90% ku bannamubende tekyali ayagala kigambo musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Kagabo Twaha bamulangidde enkwe ne bamulangira okulya mu bantu olukwe ne bamulangira buli kimu n'obubbyo esente zeagenda mu maaso n'okuzunga nazo Kagabo Twaha ebigambo nno nga bino munywanyi mubitunuuliranga nnyo naddala nga tutuuse mu kaseera akefaananyirizaako ko oba oliawo bwe kati nga tuli ku bantu abagamba nti akalwadde kaneeno kalidde nnyo because ebitya n'ebigambo ebirala bingi njagala nkuwe ku musajja mukulu ono bamuyita Moses Ali mu bitundu byeri mu West Nile ali mu myaka 80+ takyasobola nakwogera naye akyasaba bamwongere woofiisi addemu akulembera abantu kaakano akatambi weerabireko He has requested that those who are foregoing Yume put up their hands. Also, that is why people are ready. Although I do, I don't hear newankubadde nga abantu baneeno baagala okukuuma positions ze babaamu naye ekyamazima matuufu kino kisitufuuse kisekererwa ku myaka egyo omuntu wasaana okubeereka nga atudde abazzukulu ne bamuleetera ku kyokulya naye akyayagala offices nga mukutira abavubuka okusoma n'okunoonya emirimu bagenda gijjawa nga abakuze bajjajjaabwe balemedde mu offices tebazifuluma ekyamazima matuufu omuntu ow'ekitiibwa nga mwami Moses Ali bambi asaana awummule asaana nga awummudde ng'atudde alabeko abeera omuwi w'amagezi bagende bamwebuuzeeko buti ebintu we bitambula so si kufiira mu woofiisi mu gy'ekinaana President Museveni yavaayo n'akola statement egamba nti ekizibu kya Africa kiri kimu kyokka be bakulembeze abatuula ku ntebe ne bagenda mu maaso n'okubeera nga batamiirirako
nga tebagala kugivaako. The problem of Africa are the leaders who gets drunk in power or on power. Nti abantu aba babeera mu buyinza ne babulwako ne babunywa bwenge. Ekyamazima matuufu ekintu bwe tuba tutuuse ku level efaanana bweti mu butuufu kiswaza nnyo era kyannaku nnyo nnyini ddala. Kakati nno gwe mulungi agenda maaso n'okungoberera. Njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkuwa ku bintu bino. Alien Skin olunaku lwajjo Jinja yakubiddwa bubi nnyo ne bavayo ne ba plotting omu kuba meya be Jinja Munanupu nti yakuliddemu oba oli awo ekikwekweta ekikuba Alien Skin. Ono no yamaze kuzoleya His Excellence Bobi Wine then kabaana katukulinde ate tulabe nga bwogenda maaso n'okubeera ng'oddamu okukola ebintu bye bimu ebyefaananyirizaako bwe bityo. Njagala nkwe vidiyo eno. Bino bibikubisiza Alien Skin eyiganga kwogera ku Bobi Wine bwe tubanga wano wetutuuse baganda bange buli omu atambule nga yeetegese ebyaddala kuba Alien Skin abana tebamulinze nagenda ku stage bamusazeeko ku stage n'alinnyako na kibuli n'akoona kulinnya Bobi Wine ng'oba obukofiira beegasse balwanisa bankoola abana kye bamukoze baganda bange fe tuli seefu ffe. Batugamba nti Nuupu bali Kampala wano eno wokka it's a regional party. Naye bwe bibanga ebintu bituuse bwe biti si wagira buvuyo oba oliawo nabumenyi bw'amateeka n'otwalira amateeka mu ngalo. Ne wabula ate era ekintu kyenzikiririzaamu kwe kuwangana ekitiibwa n'obutagenda mu maaso nakubeera nga tulumbagana bannaffe oba oliawo n'abakulu b'abakulembeze oba oliawo batutwala. So ebyatuuse ku Alien Skin byebyo era we twogerera kati yali ku bujjanjabi naye nga bapininga meya wa Jinja City okwera nga munnange yoye yaluse olukwokuba kwa Alien. Emmotoka ze zonna yasiddwa ava ku bya palaso byazikuba wabula abaana bazikozeeko nga amateeka we garagira lwa kulumba Bobi Wine oba principal. So land respect abantu naddala mu bitundu gy'obolaze ebyo nno bwe bityo bwe biri. Kakati nzikiriza nkuwe Balam Balugahara osooka owuliriza ebigambo bya musajja mukulu ono omutaswala omukulu bw'ati. Omwana wabwe kyakire bwe tugenda mu supporting okulaba nti anonula famire yawunga famire yava ku line. So twagala oyo omwana Churchill is a talented young man, very intelligent. I want Churchill, government to support Churchill to liberate the family which is lost. The family is lost, the family is disorganized, but Churchill is going to make the family better. Bobo okera kumacha n'ogamba nti family ya Bobi Wine yali disorganized era omwagala amuleta omwana afule family better. Mr. Balam Balugahara embwa ezaala mbwa n'enkoli ezaala nkolya omusiru azaala musiru, meaning that bwe muba mwe temusobola kuleeta bammwe abaana ab'abagezi ekitegeeza mmwe abataleese bammwe abagamba abagezi ng'abaana bammwe basiru kitegeeza nti nammwe ababazaala mwefaananyirizaako ekikolwa ekifaanana bwe kityo. Naye ate wabula bw'abanga bali famire ensiru yawaba ekitegeeza n'omwana waabwe naye musiru kubanga be bamukuzizza. Bw'abanga omwana wa mpisa ng'ategeera kati nno mwabaza abazadde abaakuza omwana oyo n'empisa ezo oba oliawo mweze mumwegombyeko obukulu era mwebaza abazadde abaamuteekamu ensa eyo. So tuleme nnyo okudimininga abantu olw'okuba twawukana endowooza z'ebyobufuzi. Ate kano okubeera nti tulina enjawukana mu ndowooza z'ebyobufuzi n'engeri gye tuzitegeeramu ereme kutwawulana ku ntegeera yaffe okubeera ng'etuwubiza ddala okuva mu mbeera y'omuntu ategeera okufuuka ekintu ekyeneena oba ekitagasa. Kale nno tubeere nga twogera oluusi ebintu ebigenda okuddawo n'emirembe egirijja. Bwokera kufuma kyango dimininga abantu mu mbeera efaanana bw'etyo Minisita Balam ow'ekitiibwa ku byamu akafaananyi nti gwe minisita w'abavubuka n'ensonga z'abaana ng'omwana awulira minisita byayogera naye omwana ajja ayogere bye bimu nga minisita by'anaaba ayogedde. Ekyamazima amatuufu bwe biba nga byebyo abakulembeze be tulina beefaananyirizaako nga Minisita Balam Balugahara omulembe ogujja mu maaso twandiremererwa okufuna abakulembeze abalimu ensa
kubanga ate abatukulembera batusigamu ensigo embi gye tubadde tetulina nga ffe abakulembeze ab'enkya. Era bwe mba mukkiririza mu mbeera ey'okugamba nti nno muli mu bukulembeze obw'enkya singa minisita w'abaana n'abavubuka alina emyaka 35 okudda wansi n'ekyannaku nti minisita w'abavubuka ali myaka 5 nga kyokka we w'abavubuka n'ensonga z'abaana, kale nno kikuwasa ennaku naddala ku mulembe ogwefaananyirizaako bwe guti. For God and my country mbaagaliza bye munjagaliza. Mubeere bulungi, mweraba. Tewerabira subscribinga, likinga no sharinga information ennungi nga eno. Nzikiriza ate ebintu tubireke bwe bityo. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.